omwenda abateereddwa bakebereddwa emirundi 2 era ne kizuulwa nti tebakyalina kirwadde kya COVID-19. Dr. Rogers Musinguzi nga ye ssentebe w'akakiiko ka disitulikiti eno akakwasibwa eddimu ly'okulwanyisa ekirwadde kino agamba nti abantu mu bitundu bano gye bagenda bategekeddwa okulaba nga bano tebasosolebwa. Kyokka abateereddwa ono abasabye okusigala nga bagoberera emitendera gya minisitule y'ebyobulamu okwetangira ekirwadde kino. Tugenze mu byalo eyo twabaddeyo ne ttiimu yagenze olw'eggulo ne preparing ground ne meeting aba community leaders ne meeting aba neighbors n'abantu b'ebyalo gye balaga bagamba bawelukaminge bulungi ate nga bamaze obakakasa nti tebalina bulwadde. Wadisi w'e Masindi Longino Baheebwa agamba bakweyambisa rediyo z'ebitundu bino okwongera okukakasa abantu nti abateereddwa tebalina kirwadde kya COVID-19 n'okubakubiriza obutabasosola. When you are there, be conscious of the communities you are going to interact with. I think and even the communities, since we have told them, they may not able maybe to isolate you. Asia Nantale omu ku bateereddwa agamba nti okuleetebwa mu kalantiini yasooka kulumizibwa mutwe era ab'enganda ze ne balowooza nti afunye ekirwadde kino kwe kumutwala mu ddwaliro. Kati maama wange n'agamba omwana nga tawona ne bangulako amakerenda g'omutwe ekiramu n'emmira empeke nnyo nga siwona mutwe. Kati maama n'agamba niddaabiriza okuba buli luno obadde bakola ki bwe bagamba n'agenda ewa kyamaani ekiryana. Abateereddwa baweereddwa ebintu omuli amagi, omuceere ne ssukaali ssaako butto okutandikirako. Bano baava mu bitundu okuli Bijanga, Pakanyi ne Kimengo.